Yogedde omusomo mulala kati kitegeeza akatambi kalina okukyuka ku ssaawa eno. Aŋŋambye okusomesa obusiraamu n'ebyobuwangwa. Twaye baganda bange, ebimu ku bikyasinze okulemesa abantu okukola eddiini yaffe ey'obusiraamu nga bwe balina okugikola bye byobuwangwa n'ennono. Era mu musomo ogwo ogwogeddwa, buli we tugusomesa tuvaamu nga twanukudde ebintu bisatu. Ekisooka, abaffe eddiini yaffe eno bya buwangwa by'Abawarabu, ekyo tukyanukula wano, kubanga baganda bange ekyo ekigambo okumanya kitambula. Buli wootuuka osiŋŋaana n'omuntu alinamu akadiini naye ng'agamba nti kikulu mmwe mwava ku byobuwangwa byammwe ne mutwala ebyobuwangwa by'Abawarabu. Abawarabu nabo balina ebyabwe, nga Sheikh Nasir Siddiq wabadde ayogera. Abantu bangi ddala kituufu, nange waliwo gwe mumanyi, gwe baŋŋambira ddala nga mumanyi, batuuka e Makka ne bakola emikolo gya hijja. Nze baŋŋamba babiri ng'ate mbamanyi, bagagga, balina ne ssente nnyingi nnyo. Bagenda e Makka ne bakola emikolo gya hijja, ne beesiba hiraami, ne beetolola Kaaba. Omu yakuba na ssimu ng'ali wakati wa sa'i baina Safa wal Marwa, n'agamba nti nze byendaba bye bakola wano bye bimu naffe bye tukola nga tusamira. Twambadde obuketekete, batusibye gundi ez'Abahima. N'agamba bino bye tuddukaddukamu nange mbiraba ng'okudduka okuva e Kampala n'ogenda e Kawempe. Bw'atyo olw'okuba weeyo sayidi waffe eyo gye bamuzaalo yali ayogera. Ate omulala wa mundeebaawo olwateekako hiraami bw'ati n'agamba embogo zaffe batugana za bwereere okuzeesiba, naffe eno twesuulidde. Ng'alabira ddala ebyobuwangwa ebya Buganda n'ebyobuwangwa eby'Abawarabu, agamba bye bimu. Kati oyo kyategeeza nti eddiini gye tuliko twesiba ku byabuwangwa by'Abawarabu ne tuleka ebyaffe. Era bangi batulaba mu ndaba ey'abantu abatategeera bulungi okuba nti musuulawo ennono zammwe ne mugenda ku z'Abawarabu. Kati omusomo guno gutuyamba nnyo okutegeera we tunaamaliriza abaffe eddiini yaffe eno gye tuliko ddala bya buwangwa by'Abawarabu. Ye ansa gye tusooka okwanukula. Ansa ey'okubiri mu musomo guno gye twanukula, abaffe eddiini bwejja tejjaawo bya buwangwa na nnono, kubanga eyo ansa nayo tulina ogyanukula mu musomo guno. Nawulirako n'abawalimu Sheikh babadde ayogera omuvubuka oyo omuyaaye omuvubuka eyasoma eddiini n'ayayuka, ayagala eddiini giryamu ye ssente, ng'abeera mu bidaala bamufuuwa essente. Yagamba nti akiddiŋŋana kumpi buli w'abeera, ng'agamba eddiini tejjaawo bya buwangwa. Era abantu abakuzeemu buli w'omutuukirira agamba gwe kyogamba bw'osoma obusiraamu, obusiraamu bukugirako ddala ebibyo. Omu ayinza n'okutuuka n'agamba nti ekitegeeza bwe musoma eddiini osigala mu bbanga bw'otyo tobaako okukwonywerera. Omulala ayinza n'okuyitawo n'agamba nti mwe musoma obusiraamu kitegeeza musiriwalira ddala busiriwazi, ebyammwe byonna osiriwalira ddala busiriwazi n'osigala tokyalimu kategeera. Oyo aba mujambaali asusse. Bw'osoma eddiini osiriwala busiriwazi, buli kibaga eddiini yamwonoona. Oyo eddiini temumuleeta ne ku mukolo bakoze okulaba ng'okyama. Ani yamuyise? Omukolo gonna agenda gwonoona. Oyo yatabuka, ebiddiini byamwonoona. Kubanga baba bateesa okusamira, okuzzaawo essabo, bagenda okulaba bya ziina. Allahu akbar. Ani yamuyise? Omukolo agwonoona. Emmandwa zidduka ngo ya ziina. Guli muzikiti. Baba bateesa sawulizzeewo litya bagenda okuli oya ziina. Ani yamuyise wano? Ebintu byonna kati abyonoonye. Emmandwa ziyinza okukekalakasa ne zigaana okudda w'ekinnamba ng'oyaziinye. Era bw'olaba ng'abantu bateesa ku mmandwa bweyaziina bagenda tebajja kulaba mmandwa n'eki oba emmandwa zitya okwaziina.
omukolo guyinza okufa nibaga niya muise bile bintu bituli bya kika bile bintu bya family era abantu bwe bato babeera kuumura ngali kuumura nibamukubira essimu nibamuga haji munnange ensonga zonna hadizirinze gwe ani kati tumanyi tulina okuzaawo essabo ate okimanyi abalongo basula nabo tulina okubagira abantu bonna bakuŋŋanye naye engeri gy'oli kuumura yanguya ensonga zonna zirinze gwe kyokka ali kuumura amugambe ebyo n'awunzika nga naye naffe tuteeyo eddwa naye yanguwa ebintu byonna birinze gwe ali Makka emikolo egy'ekika girinze ani girinze ye kakati abantu abamu bangi mwebali ne mbawalimu ze mbalaba ku TV basoma aya ne bagamba nti ya ayuha nnaasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Obujulizi obulabo obunywezaawo ennono n'ebyobuwangwa eddiini tejjaawo byaki bya buwangwa. Mu musomo guno ansi egenda kubeera ng'eva mu mmwe nga buli muntu yenna ng'alina obwongo obuwulira wemmaliriza agenda kuba ategedde eddiini ejjawo ebyobuwangwa oba ebirekawo. Ekyokusatu tetugenda okwanukula mu musomo guno eddiini n'ebyobuwangwa kyekyasookawo kubanga ekyo nakyo kibatabula. Oli agamba nti tetuganye obusiraamu naffe tubwagala naye eddiini yatusanga ki? Eddiini yatusanga tulina ebyaffe, eddiini yatusanga n'ennono zaffe. Kati bw'osiramuka ennono toyinza kubanga eddiini obuwangwa bwe bwasooka eddiini ez'ejjojjuuzi wano ya myaka tennaweza 2 kati etusuuzeewo ebyaffe n'ennono. Kati biidhinillahi tabaraka wa taala kyetuvudde twagala okusomesa omusomo ogwo twanukula ebyo ebigambo bisatu. Eddiini yaffe bya buwangwa by'Abawarabu. Ekyokubiri eddiini tejjaawo kalichazi. N'ekyokusatu eddiini n'obuwangwa kiki ekyasookawo. Aqulu wa billahi tawfiq. Abawarabu ng'obusiraamu tebunnaba kujja nabo baalina adaatu zaabwe ne kalichazi zaabwe. Inshita qulta inshita qul adatul arabu qabla al-islam. Kalichazi z'Abawarabu ze baali bayina ng'obusiraamu tebunnaba kola ki kujja. Bwe naazikuwa ezisoba mu 10 nja kufundiza nkuwe nga 10 na ziizo tulabe obusiraamu ne kalichazi z'Abawarabu ddala kyekimu mu bufunze. Min adati al-arab qabla al-islam, mukalichazi z'Abawarabu ze baali bayina ng'obusiraamu tebunnaba kujja esooka kanu ya'buduna al-ahjara wal asnama. Baali basinza amayinja n'amasanamu. Eyo yali kalicha yaabwe nga bajagala ng'abantu wano mu Buganda bwe bayina emiti, omuti omukokoowe, bayina oluwanyi gwe bayita omulamula. Emiti egyo bayina n'embwa ezaddungu, bayina ensawo z'abalongo, oli nga bwagenda okukola asooka kusaba n'akwatamu. Kati Abawarabu baali basinza emiti n'amayinja. Obusiraamu bwe bwajja bwagamba kikoyo kalicha baali bagiruddeko era nga bajagala. Era ye yali ebakayanya ku Sheikh aya gy'abadde asoma ajaala al-alihata ilahan wahida. Muhammad bakatonda baffe bonna betubaddeko abafuddemu omu. Inna hadha la shay'un ujab. Kino Muhammad kyalesinga kyewuunyisa. Okiraba ne batuuka n'okugamba mu maaso إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. أولي يتقام بيشو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. محمد بن بيوليسي ngate tubiwulirangako mu mira lizo neziyise bajjajja baffe Abayudaaya n'Abanaswara Abawarabu ab'omu Makka bino byeyogera byonna nga tetubiwulirangako. Obwo bwokka ne bwe ssaali nnyonnyodde birala bwali badde bujulizi obumala okutegeeza nti nabbi bye yali aleese byali byawukana n'obuwangwa bw'Abawarabu. Kubanga senga obuwangwa bwabwe bwe yali asomesezza baali bali tebasobola kumugamba nti bino byoleese tetubiwulirangako. Oba tuli ffenna Sheikh Idrasa mugitabudde
ate yange ngisazaamu mangu. Ma sami'na bihadha fi lmillati al-akhirah. Muhammad bino byolese nga tetubiwulirangako mu milala eziyise. Kitegeeza senga bye yali alese zaali nnono zaabwe. Nze senga nziza wano n'ennanya n'embereega n'enkokya n'enjogera ebyobuwangwa ennono n'abasajja abali mu n'abayimaani babimanyi. Omusajja oyo muganda geregere olira bwalanya olira bwabikula ku kkundi olaba olaba bikula ku kkundi kuyitana kubikula ku kkundi bikula ku kkundi yogera maama wo noyogera ani olunyiri n'olulazi babitegeera wadde balina imaani naye bamanyi nti nnono z'abano. Kati Muhammad okumugamba nti ma sami'na bihadha fi lmillati al-akhira, Muhammad bino tetubiwulirako mu mirembe egiyise, kitegeeza bye yali aleese baali bategeeza byawukana n'ebyabwe. Almuhimmu kalica yaabwe esooka tugambe baali basinza amaki amasanamu n'amayinja. Obusiraamu bwe bwajja bwo bwagamba butya, falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yabalagira ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva ewa mukama we Allah basinzani Allah nannyini nyumba eyo. Kitegeeza ebyokusinza amasanamu bakole batya, babiveeko babikomyawo. Si weewokka Amr ibn Ambasat al-Aslami radiyallahu anhu yagenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi yakatandika okukowoola okukola da'wa. Era Amru yagamba nali wa mukaaga mbasooka okusiramuka. Yamugamba gwani, namugamba nabiyu ndi nabbi, namugamba waman nabiyu, nabiyani, namugamba arsalani Allahu, Allah yantumye, namugamba wabima arsalaka Allahu bihi, Allah akutumina ki? Olira nagamba arsalani Allahu bisilati al-arham, Allah antumye na kuyunga nganda, wa kasri al-awthani, n'okumenyaamenya n'okutemaatema n'okudistroyinga amasanamu. Kati abantu abatubuuza mwe mumenya amasabo g'abantu ebujulizi mubujjawa, eyo hadisi tebagiwulira. Nabbi yajogera ku ntandikwa yagamba mu Allah byamutumye nabyo mulimu wa kasri al-awthani, okutema amaki. Kati ge masabo gwe mulimu gwaffe gwe tukola. Era bwaba walirina tujjagiranise Kasuddiiki tulireke ne Abdul Fattah akwate gundi ensawo za ddungu tuleke essabo nga liri ku ttaka. Eno bwaba walirina mune teweeraliikirira bwewanika muwanisi ku mukono nogasenjera mune nga tonnagenda akasabo kange waali kajjeewo ffe tukajjawo. Obujulizi bwe buli Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba Allah amutumye okutema ki amasanamu. Wa min adati al-arab qabla al-islam, kalicha yokubira abarabu gye baali balina obusiraamu tebunnaba kujja, kanu yanharuna lil asnami, baali basaddaakira amasanamu. Okusaddaaka ibada y'okusaddaaka okuwonga, ng'omuganda wa wano bwasaddaakira ennyumba gyagenda okuzimba, bwasaddaakira akasolya omuzimbi ajjawo n'akulyanko enkoko nnamba naga munenze akasolya sijja kalinnya. Akasolya okusereka basaddaaka, omusingi basaddaaka, bw'ogula ennyumba asaddaaka, bw'agula pikipiki agisaddaakira, ne tanuuru abookya obwokya amatafaali nabo bagisaddaakira. Akiri omuwa akanyonyi n'akakasukamu, ate weba nkoko tagikasukamu. Nedda ssebo, naye akanyonyi kakakasukamu kalamba akubuzeebuze, kumba abadde agala kukuwutako nkoko. Ekiraba kati buli kintu kyonna basaddaaka. Olusala abalongo n'asaddaaka, oluzala abalongo n'asaddaaka buli kintu. Kati Abawarabu mu kalikyazi zaabwe baali basaddaaka. Obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kul bagambe inna salati, essola yange gyensala, wa nusuki, n'okukola ki, n'okusala ebisolo, wa mahyaya wa mamati, obulamu bwange n'okufa kwange, lillahi rabbil alamin, byonna bya Allah, byonna mbikola ku lwa Allah, byonna mbikolera Allah, la sharika lah, tagattibwako kintu kirala, wa bidhalika umirtu, bwentyo bwe nalagirwa, wa ana awwalul muslimin, nze mubereberye mu kujemulukira ebiragiro ebyo. Mu aya endala fasalli li rabbika wanhar, sala kulwani n'okusala ebisolo bisale kulwani. Era Allah n'atugaana wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi,
temulyanga ekintu kyonna nga bakisaze nga teboogeredde ku linnya lya Allah. N'atugaana okulya ekintu kyonna kye basaze, bakisaze lwa balongo, bakisaze lwa kusamira, bakisaze lwa nnyumba, bakisaze lwa tanuuru, bakisaze lwa kyuma kya mmwanyi, bakisaze lwa kyuma kya kasooli, bakisaze lwa yingiri ya simanyi maato, kyonna kye basaze nga tebakisaze ku lwa Allah tetulya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Allah yakolimira omuntu yenna asala nga tasalidde ani? Allah. Asalidde muti, asalidde swanamu, asalidde balongo, asalidde nyumba, asalidde motoka, asalidde pikipiki, asalidde kyuma kya kasooli. Kati buli yenna asala nga tasalidde Allah mukolimire. Kalicha y'Abarabu bali basalira amasanamu. Obusiraamu bwe bwajja bwo bwagamba butya? Bwagamba butya? Bwe mmete mufunye ansa temujja byawula. Obusiraamu bwo bwagamba butya? Tukole tutya? Tusale ku lwa Allah. Okusalira ebitali Allah obusiraamu ne bukola ki? Ne bukujjawo. Kalicha eyokusatu. Wa min adatihim qabla al-islami. Ne mu kalicha z'Abarabu ze baali bayinanga obusiraamu tebunnaba kujja. كانوا يحلفون بآبائهم كانوا يحلفون بآبائهم bali balayira bakitaabwe bali balayira bani bakitaabwe ndayira nalinye yalinya mu mmere jajjange musoke jajjange kibuuka okudda ku bbere lya nnyabo eyebase magombe ttula okiraba si bwe bakolanga Abawarabu balayiranga bani bakitaabwe si bwe kiri. Obusiraamu bwe bwajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya inna Allaha yanhaakum Allah abaziiza an tahlifu bi abaikum okulayira bakitammwe faman kana halifa oye naawuliranga ayagala kulayira falyahlifu billahi aw liyasmut alayire ngani Allah. Bw'aba tasobola kulayira Allah akole ki? Asirike. Mulaba mutyo omuntu alayira okulyembwa n'embizi wano mu Buganda okukwali kulayira nga kw'amaanyi nnyo wano mu basiraamu b'e Uganda. Era olinga bw'alayira okulyembwa n'embizi omanya kyalagira kituufu kubanga wano abasiraamu b'e Uganda baatya nnyo okulyembwa n'embizi. Baakitya nnyo era baamanya nga ye haraamu asembayo. Naye ng'okuba olina essabo nga bw'osaaza nga si nsonga nnyo. Naye okulyembwa n'embizi leka naawe kyabayitirirangako okulyembwa n'embizi yali haraamu munene ng'omuntu aba neyiriziye naye ng'akulayirira n'ayisa ne mu bulago nagati okulyembwa n'embizi ekyo sinza yakikoze sisobola kikola okudda ku bbeeyi ya nnyabo sisobola kikola ekyo naye ng'alayira okulyembwa n'embizi musamize muyitirivu mulaguzi mukulu nnyo ayamala abalongo ayina yirizi ayina buli kintu kyonna ekyawongo kiri mu ye naye atya nnyo okulyembwa n'embizi. Tewaliyembwa n'embizi munnange n'otosamira mayize njagala nnyo ogeraageranya oluusi ne kunvumya n'okunvumya akiri olyamu embizi olya ekigodo ky'embizi ku gundi ku ddaaku naye n'otosamira sekaya bibu waddaja yishenye ate kyogedde kyati naye nga kyekituufu munnange ekyo kituufu kyembagambye tegaliiko nfuufu ago olya ekigodo ky'embizi naye n'otokola ki n'otosamira kubanga bw'olya ekigodo ky'embizi obeera mujambaali nnyo obeera musajja mubi nnyo obeera mugiri mu kabiiru naye ate osigala okyali musiraamu naye ate oli bwasamira obusiraamu abukola ki abuvaamu kati abo abantu bagenda okwesooza ebyo nabimanyiira ebyo ze sibinkangako ebyo nze mbamanyi kyenjogedde ebibi bisiŋŋana nze mbabuulira abantu bano tebamanyi bibi ekibi n'ekibi ennyo ekirungi n'ekirungi ennyo tebakimanyi kyobola bano twatandika bilmuhim qabula al aham abantu batandika n'okusomesa abantu embizi n'okulyemba n'embizi kibi nnyo abasiraamu ffe tulina okwambala wano enkofiira abasiraamu ffe tulina okusala ebisolo wano abasiraamu ffe tulina okuwasa abakyala bana abasiraamu ffe mu lubiri abasiraamu ebyo birungi bye baali basomesa naye ate beerabira okugamba abantu tawhidi
berabira abantu kugamba abantu ti toyambala nkofiira nga bw'osamira, tosaaza ng'olina essabo. Balina kusooka ebyo babajjeko amasabo, babajjeko okusamira, babajjeko yirizi, then balyoke babagambe temulya mbwa na mbizi. Okiraba? Musaale mwambale enkofiira. Naye kati osinga n'omusiraamu nga ye ekikulu kyalina mu busiraamu we kwambala nkofiira, era n'omukafuwaza aganza omusajja tajja nkofiira ku mutwe. Omukafuwaza otya? Enkofiira tenva ku mutwe, nekitange teyamubanga ku mutwe. Just essabo obusabo. Allah yalimanya abaana asonyiwa. Okusonyiwa kuli mikono gya Allah. Amuyita na Allah mu Luganda. Okusonyiwa kuli mikono gya Allah. Allah yamanyi baana asonyiwa. Allah musaasizi nnyo. Omusajja yazina emyaka 40 kati okufa nga alina essabo gwe tomanya munnange Allah ayinza okugeraageranya. Allah ageraageranya. Emyaka 40 gojja zino kiyita mmere? La. Waliwo ebikulu ennyo bye twali tulina okusooka okusomesa abantu b'e Uganda nga tunnabagamba na kusiiba, nga tunnabagamba na kukola hijja. Era omusajja eyakola tawaafu ne yeetolola n'adduka saayi n'agenda e Mina n'ayogera ebyo ebigambo, nabuuza ani yamuleese oyo omusajja. Ne mbagamba kubanga yamuleese yamulyazaamaanyiza. Yabadde alina kubanga yatuuka n'abuuza naye kiki ekikulu kati ekyatuleese. Tegeeza yamuleeta yamuggyako bujja ssente n'amutwala e Makka. So yali alina kumusooka kumusomesa tawhiidi, n'amusomesa emikolo gy'agendako gitegeeza ki. Bw'aba tasitahakka kugenda Makka asigale wano. Okusinga omutwala e Makka n'abuuza akoleyo ki. N'olwekyo kalica y'Abawarabu gye baali balina ey'okulayira bakitaabwe baali bajaagala, naye obusiraamu bwe bwajja bwajabolishinga, bwagiyimiriza. Lwaki? Kubanga mbi nnyo. Wa min adatihim qabla al-islam, ne mukalica z'Abawarabu ze baali balina obusiraamu tebunnaba kujja. Ne yakumeka yakuna kanu yuallikuna tamaima, baali beesiba yirizi ng'Abaganda ba wano. Otuuka awaka w'omuntu ng'abaana bali awo nga bonna balina yirizi mu kiwato, okuva ku mwana asooka paka ku mwana gwe bakazaala ow'emyezi 4 nga bonna balina yirizi, bonna nga balina yirizi. Abasiraamu ba wano bo bamanya ekisiramula omuntu kutayirira n'okwambala enkofiira. Era omusajja asobola okukyama waka w'omuntu n'alaba abaana be nga bonna balina yirizi, naye nga tanyega. Ate n'akyama mu maka g'omusajja omulala omusiraamu n'alaba abaana nga baliwo 3 2 myaka 4 6 n'omusanvu nga bonna si batayire. Omusajja n'abuuza sula abaana bo bonna tobasiramulanga? Abaana bonna tobasiramulanga? Abaana bonna bakaafu beerere. Abaana bonna bakaafu, buli avaayo mukaafu. Buli avaayo mukaafu. Buli mwana avaayo kumbuuza ndaba mwana mukaafu. Kati nga yamanya okutayirira kwekola ki? Kwekusira. Naye yirizi tasobola gikola ki? Ginyegako nti abaana bonna bashirikana, bakuyita kushirikana. Abaana bonna bashirikana. Abaana bonna bakuza mu bushiriku. Abaana balina yirizi eri mu kiwato, endala eri ku mukono, endala ziriwa. Oyo tasobola kumubuuza nti lwaki abaana balina yirizi. Obuweta. Just can you imagine akaweta? Nagere mu kyalo eriweyo nesingana omwana muto ng'alimu akaweta. Nimbabuuza kana akaweta kaki? Nimagani kana akaweta katangire simanye yaabwe obutakuba mwana kalimu eddagala. Nimbaga nti akaweta kano temumanyi nti kabeera ku gundi ku gaali, akatima k'eggaali. Ne baŋŋamba ye keeko kennyini. Nimbaga nti omuyindi yakola eggaali aba kumanya nti akaweta kano kalimu eddagala erijjanjaba eyaabwe wano e Buganda. Eggaali yali badde ya bbeeyi, yali gisedde nnyo kubanga kuliko eddagala. Naye kati omusajja yakola mu China oba muyindi yakola eggaali n'agiteekako akaweta kasibe omukka guno gunywere. Eddagala lyayingiramu lityataawo erijjanjaba obulwadde bw'abantu b'e Uganda. Oba Ssekabibwa Abdallah kirabye eyindiya gye baakolera eggaali, naye kano akaweta akaliko kayina eddagala ate likakole lijjanjaba abantu baliwa Buganda. Eyo eggaali yali badde ya bbeeyi nnyo jama, erikola eddagala erijjanjaba eyaabwe ne ligema. Era nakakutulamu nenkajjamu nenkateekamu mu nsawo yange nengerako. Nakati omwana waali wakayita emyaka 4 talina kyeyali abadde. Kati abantu balina ebintu ntu mu bulago. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama obujulizi kweyo ensonga
obusiraamu bwo bugamba ki ku ekyo? Inna arruqa wattamaima wattiwalata shirk. nabbi yagamba inna arruqa, rukuyeezo ez'ebisajja ebiyaayo ebimafiya ebyefuula ebisoma Qur'ani ngeno bwe bigwa mu bifuba by'abakyala mbu bibanuunemu amajinni ebiseeka rukuya, biseeka luseke, biseeka kiwato, bisomerera rukuya nga bwe kimuyoola bwe kinoonya amajinni kigakebera muno mbu amanyini gakwata nnyo wano mbu kiba kinyiga jinni ebisajja biba ne babyabaaki Seeka Habibu Abdallah angaye nti ebimu biganoonya ne Kampala mukadde mbakyala mbugali eyo bigakukunulayo webigasomerera mukijja kigagoberera paka nekituuka Kampala mukadde nga kiganoonyaayo. Kati ebyo ebisajja ebiyaayo bimafiya byerimbise mu Qur'ani, byerimbise mu kusomerera naye nga bisajja bimafiya. Kati ebyo nabbi byayogerako era kibula sahabi bwe yajiwa nabbi sallama n'amugamba nti nabbi sallama twali tusoma rukuye waffe mu busiraamu tebunnaba kujja. Nabbi namuga mpitiramu rukuya zammwe tulage rukuya zammwe zaali zitya. Nabbi n'agamba la ba'asa birruqa au birruqya ma lam takun shirka. Rukuya bweba si shiriki teri mutawaana. Kitegeeza nabbi amanyidde ddala bulungi nti waliwo rukuya ezaaki ez'abashiriku. Idhan nabbi sallama bwe yajjawo rukuya era bagamba Huzaifa yasingana omusajja n'amukwatako wano n'amubuuza nga alina yizi n'amugaa kino kiki n'amugaa bulwadde simanyi musajja omuyudaaya simanyi ani bw'anteera wano ekintu n'ekisibawo ntereera. Huzaifa n'akikutula n'amugaa law mitta wa huwa alayka ma sallaitu alayka, oba kufa ngeno yirizi ekuliko mbadde sigenda kusaalira. Maana hadha alkalam anna as-sahabata kanu yukaffiruna ashabu at-tamaima warruqya ash-shirkiyya, bali babakaffara baga nti uyu mukafu asiba ruqya asiba yirizi. Kati nabbi agati inna arruqa wat-tamaima, tamaimu zeki yirizi, wattiwalata jeminkudulu abakyala gibateeka mu nva. Seeka Habibu Abdallah yabyogereyo twali wakise Seeka Boza erinnya lyannemerera nendi mugaali ogerera munaye n'abyogera bibateeka mu nva mu mpombo babitandika lunaku omugole lwafumbirwa. Basenga abo bemulaba bisenga nagadya omwana agenda fumbirwa lwekitandikirawo mwana mmuzi wa rabbayi tulina omubulira ebyaffe ebyekikyala tulina omujiriza kumbe amutegeeza malugo, amutegeeza kuteeka najisi mu luwombo, amutegeeza kuteeka mu minkudulu, amutegeeza kwetawaaza. Genda wetawaaze amazzi g'akataasa ogaleete getufumbamu oluwombo. Nabona omutabuliji atidde n'okutya tosembera wali muko nga tomumanyi tomala galya luwombo olw'omuko lutuule wala ng'ebiseka gyatudde Seeka Siddiq omugole abeere wano gwe tuule eri omugole gw'omumanyi n'ebintu byo tosemberera mugole kubanga abo batukoze bubi nnyo basenga beesiba obukaaya bannaddiini nnyo naye bwe kituuka ku luwombo bw'oba omanyi nze sengaawo genda oleeta amazzi nga weetawaaziza. Allahu akbar. Omulala mugagireete wano, leeta wano ebbaafu gireete wano wandaba akakasize ddala nti okoze eki yeetawaazizza. Ate nesenga n'abeerawo ne mukulya akutuulira ddala mu maaso bw'ati n'afukamira akonfaminge nti akonfamingire ddala nti eki enajisa agikoze eki agiridde. Allahu akbar. Bebasenga abammwe abo agataasoma ddiini gannagadya gannamusoke gannakibuuka. Omusenga mu busiraamu talina mukolo gwonna gwakola mu kufumbirwa. Khudhu anni, mu busiraamu senga talina mukolo gwonna gwakola. Era bw'olaba nga senga ng'ajja atagala mugaita please komaawo luwombo lwange nti tujja kwekolako tofaayo twala senga oluwombo olye twala oluwombo lwo. Senga tajja mu bakyala ayagalawo ki nze ntudde wano Seeka Siddiq wano Seeka Gondi ate senga ajja atya wano nzije gabano atya okujja nga alina byanjagaza ebyenjawulo
lwaki ajja wana abasajja bamuzira abentudde nabo lwaki ajja otugabula senga tayina mulimu gwonna gwakola mu kufumbirwa kwa busiraamu la tuzawwiju almar'atu almar'ata wala tuzawwiju almar'atu nafsaha fa inna az-zaniya hiya allati tuzawwiju nafsaha nabbi agamba omukyala tafumbiza mukyala munne senga siyampa omukyala wadde maama we siyamumpa ne jjajjaawe omukyala siyamumpa omukyala tafumbiza mukyala munne wala tuzawwiju almar'atu nafsaha ate n'omukyala teyeefumbiza yekka abakyala abenzi be babeefumbiza bokka senga njagala mbabuuze mu busiraamu ayinawo mulimu ki ayinawo mulimu ki tiwali mu mbaga y'obusiraamu senga talinawo kifo ne mubalaba senga n'agira n'agenda mu kidaala n'avaayo mu basajja yenna ayambadde ebbeeresho amabeere libwe liti alisoosotodde n'ayita mu bantu abo nga bwazina n'ajja mu bagole mu abagenyi n'ayitamu n'alyoka anoonya omugole omusajja n'alyoka amusanga eri n'amukwata ku mukono bwati n'alyoka amuyingira ekifuba n'alyoka amwesalawo n'amunyweza n'asooka amunyweza munnaye tusanyuse muzze mutyamu kulikeeko ng'anywezeza omusajja wa muwala we senga amunywereza ddala n'alyoka amujja ate ne bajjanga bakaada bazina amuleeta eno mu bantu bakolezeza n'obutaala enkola y'abamajuusi abasinza omuliro ye senga kati senga era waliwo omuwala yatabuka yalaba senga amulemedde namwe nedda senga tekisoboka enkola yange ngo senga alemedde mu muvubuka ate bwe baba ali mwadda n'obufumbo basenga kati weewunya senga abuulirira ati abafumbo nga bwamulema kati bwafuna evvubuka naye n'asooka alinywezaamu n'anyweza senga naye n'anyweza ki naye n'anyweza evvubuka kati abo basenga bannange temugaleeta basenga mubaleke babeereeyo basigaleeyo n'empombo zaabwe basigaleeyo nali Sudaani omukyala nampeereza emessage n'aŋŋamba senga yaŋŋambye nsale ku mubiri gwange buli awali akaviiri ku mubiri gwange buli awali akaviiri nsalewo mbumuleetere era n'abwokya ne babukolamu ebinzaali bye batadde mu luwombo ne bamamirira bati nga bamamirira obunzaali ensaano kati omuwala ambuuza senga seeka ensonga eyo tugikoze tutya hakati abo abantu abo abakyala mubalaba bambala obukaaya ne balinyisa imaani ne batugamba tulina akajanja twetuuma abawarabu twejjeko amannya g'ekisira g'abaganda ati waki temwejjako eya mubiri wejjeko lyerya senjala wetuume Muhammad ramni al Quraishi al Hashimi ibn Kinana wetuuma ago lwaki weyita senjala oba olya byakutama amannya birala nammwe bye mukola birala wejjeko amanya wetuume al Hashimi anti wafuuka muwarabu ya akhi omusenga ekyo mukitwale talina mulimu gwonna gwakola ku mbaga eyaffe y'obusiraamu naam wa min adati al-arab qabla al-islam kalicha z'abarabu ze baali balina ng'obusiraamu tebannaba kujja ey'okutaano eba yakutaano tayib kanu la yuwarithuna al-banat baali tebasikiza baana bawala kanu la yuwarithuna al-banati baali tebasikiza baana babuwala ng'omuwala tafuna maali yonna ku maali ya taata we ng'omuwala tafuna kintu kyonna ku maali ya kitaawe kyebayita okusikiza baali tebagabana mu Luganda kale gamba abaana abawala baali tebagabana ku maali y'abakadde baabwe nga bafudde yali kalica y'Abarabu nga bajagala nnyo ng'abaana ab'obulenzi bokka be basika obusiraamu bwe bwajja bwagamba ki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا سورة النساء ودا abantu bagala okubabulira ayati سورة النساء ayo baya 10 Sheikh Nasir ajja kumbulira ayati ezo nze nembe kulwawo aya mu سورة النساء enamba Sheikh ajajimbulira nga njibabuulire okitegedde abawarabu bo baali tebasikiza baana baki babuwala ye kalica yaabwe kubanga bagamba nti abaana bobuwala aye y'omusanvu mu suratu Nisa Allah jjawo
ekikyamu kye baali bakola ekyokugamba nti abaana ab'obuwala tebabawa. Allah n'agamba lirijali nasibun, abaana ab'obulenzi balina omugabo mimma taraka alwalidaani wal aqrabun, kweyo emaali eberekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda bwe gutyo. Walinnisaai nasibun, n'abaana ab'obuwala balina omugabo mimma taraka alwalidaani wal aqrabun, ku maali eberekeddwa abooluganda abakadde baabwe ababiri n'abooluganda. Mimma qalla minhu, wulira Allah byagamba mimma qalla minhu au kathur, kebe ng'ebadde nyingi etya, kebe ng'ebadde nki ntono etya. Abaana ab'obulenzi bafuna, n'ab'obuwala bakola ki? Bafuna. Kansooka embuuzaawo, okusikiza okw'Abawarabu n'okw'Obusiraamu kwekumu? Okw'Abawarabu, kalica y'Abawarabu, abaana ab'obuwala baali tebakola ki? Ate okw'Obusiraamu, abaana ab'obuwala bakola ki? Ada yaabwe endala, kalica yaabwe endala, eba yakumukaaga. Wa min adatihim qabla al-islam kanu yarithuna an-nisaa karha, baali basikira abakyala okusikira okw'obuwaze, okusikanga kwa mpaka. Baali basikiranga abakyala okusika okw'obuwaze. Omusajja bwe yafanga n'alekawo abakyala, abasajja abooluganda kw'oyo omusajja bajjanga buli omu nga yeeronderamu gw'ayagala. Naga nti gwe nkusikidde edda eno, naawe nkusikidde edda eno, nga beeronderamu nga bwe baagala, nga byampaka. Omukyala teyabanga nasse, kubanga omukyala baawasa muwase. Omukyala gwe bawasizza ate anaagaanirawa, nga mu famire eyo mwasigala, taddayo waabwe. Obusiraamu bwe bwajja n'ekyawukana ku ekyo. Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Abange aya 19 Allah yagamba nti abange mwabakiriza la yahillu lakum, tekikkirizibwa kummwe an tarithu nisaa karha, okuddayo okusikira abakyala, okusikira okw'obuwaze. Haji wange wamma gw'otaddeyo nnyo ebirowoozo, kambuze gwe kennyini ow'enkofiira seeka, gwe kennyini. Okusika okw'Abawarabu n'okw'Obusiraamu kwekumu, njawulo ki eriwo? Mwagisasula? Kati gwoyingidde mugundi mu byuma mwe mugamuka muganda wo wazira ki? Owulidde amasala gigava neno gyegali. Agambye okw'Abawarabu kulinga okw'abano. Muka muganda wo wagiranga muki? Ogattawo mugasi. Twala butwale wazira nsonga. Tewali kuddamu nnika, tewaliwo ki. Kati okw'Obusiraamu ko kugamba temuddayo kusikira bakyala kuki? Ku mpaka. Tegeeza omukyala idda bweggwako alina okunoonya anaamuwasa imma mummwe oba walla, naye si bya mpaka. Kalayo kali kya egoberera eyo eno ate embi nnyo. Anna al-awlaada al-kibaaru kaanu yarithuna ummahatihim. Abaana ate kati tubaye tugamba oli abaddaga nga Sheikh bwagambye bataata abooluganda, naye ate kino kyasukkanga obubi. Bw'abanga n'abawala abato myaka 18 myaka 2 mwaka 22 nga mu baana bo mulimu abakulu n'omyaka 3 n'omyaka 4 myaka 25, abaana abo basikiranga bamaama baabwe. Oba kitegedde ng'omwana baba bagaba emmaali waddembe n'okusooka n'asonga ku kyala akakyotala n'agamba ndi kano basooke bampoono ebirala byonna sijja kkayana
era ne bamugamba oyagala oyo kale sooka omuzza eno oyo n'amuzza eno maama we jjukira abadde muka kitaawe n'amuzza eno era baagabanga ebintu ne balaba oli nga tamatidde bulungi ne bagamba nti osigadde tomatidde katukusuulireko maama Adija kemunsuuliddeko maama Adija kati awo nteredde ebirala byonna mugabe nga bwemwagala abakyala nga babagabana abaana abazaalibwa oyo omusajja baali basikiranga bamaama baabwe nga babatwala ate okumanya ekyo kyali kibi Allah ne mukukigaana yayongeramu ekigambo Allah yakigaanira ddala wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila ate kubwenze ekigambo wa maqta tekirimu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila nekino olwokuba kibi nnyo Allah yongeramu ekigambo ekyo nisa aya 22 Sheikh bwatugambye nisa aya 22 Allah yagaya abange temukola ki wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa tekabatanga ne muddamu okuwowa n'okuwasa n'okubeerako obubeezi n'omukyala yenna yabeerwako ne taatawo innahu kana fahishatan kubanga ekikola kyabuwemu innahu kana fahishatan wa maqtan wa huwa al-ithmu al-kabir kyonono kinene nnyo era busungu bwa Allah bungi obubakako wasaa sabila era kubo bijjo waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu ne kalicha z'Abarabu Taib kalicha yaabwe endala kalicha y'Abarabu endala kanu yatufuna bilbayti uriyana qabla al-islam ng'obusiraamu tebunaba kujja kanu yatufuna bilbayti uriyana bali beetoololanga Kaaba bwereere Kaaba oba ibada eyo giraba seeka gwantunuulira ibada eyo giraba nga abantu beetoolola bali bwereere bonna bwe bati aseeka Habibu Abdallah ogiraba ibada mulimu abavubuka mulimu abakadde mulimu abanene mulimu obutini ennyo mulimu abawanvu ennyo ninga bali ku ibada ate munnaye nabo baali bakikola omanyi ebyobuwangwa bitamiiza kati omugiso we baba bamusala nga ali bwerere bwati alaba ng'ekitalina buzibu kubanga obuwangwa bwamutamu embalu yamulinnya ku mutwe alaba nga si kyabuwemu era alaba rujula kuyimirira mu bantu bwe bati ne bamu n'atulaga Kampala mukadde ne bamu alaba nga tekirina mutawaana era bajjaga ne bamulambulako ne babikolako ne balaba bannaye ebyobuwanga obanga alinnyeeko amajinni obanga atakyategeera bulungi kati ne basajja bali weewunya ekyabakozesanga ekyo okwetolera Kaaba nga biweerere yali imaani bagambanga engoye ezo ze mujja mwambadde tetumanyi mwazifuna mu makubo ki ziyinza okuba za haramu weewunye batya haramu mbu ziyinza okuba engoye mwazifuna muki kaakati kyemuba mukola ennyumba ya Allah temugijjaako nga muyina engoye ezo olutuuka enateete ng'ojjako engoye ave ebbombo olutuuka ebwayise ng'ojjako engoye ave ejjinja roodi olutuuka ekireka ng'ojjako ave entere olutuuka enamasuba ng'ojjako ng'olumba Kaaba ng'okola ki nga weetoolola nga olina oli mutukuvu okiraba nga beetooloola ndowooza waabangawo n'abayigisa amatama nga bo baliwo okulaba bulabi nga beetegereza ibada engeri yejahiriya bwegenda mu maaso kati abasamizi nabo bwe batobala ne basala ente n'atekawo omumwa embuzi n'atekawo omumwa n'anywa omusaayi gwayo butamiivu ne yeesula mu muliro ne yeevulungula mu muliro bikola byonna bya shiriku talaba nti kibi obusiraamu bwe bwajja bwagamba butya wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abaana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun wa idha fa'alu fahishatan bwe bakola ebikolwa ebyobuwemu suratu al-a'raf aya 28 bwe bakolanga ekikolwa ekyo kubanga Allah yakita fahisha buwemu bwennyini la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wala imra'atu ila awrati imra'a nabbi aga omusajja tatunulira bwerere bwa musajja munne n'omukyala tatunulira bwerere bwa mukyala munne naye bo bakola imaani beetooloola
kati bakolanga ekyobuwemu ekyo nga bagamba nti twasingana batata baffe bwe bakola era Allah yakiragira qul bagambe inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah taragira bikolwa bya buwemu atakuluna ala Allah ma la ta'lamun mogera ku Allah bimtamanyi okukutemerera Allah yizo kulagira agamba wano abantu betolole nga mulimu abanene abazibu bati mulimu abatini abanyo bati mulimu abawakati bonna Allah kirize bide byongoye byakwewunda byaffe betulina okwamba nga tugenda okusiiza qul man harrama zinata allahi allati akhraja liibadihi wattayibati min arrizq anyanyiza okugaana abantu okwewunda ebirungi bwe biti nga bagenda okusinza Allah tabaraka taala ya ayyuha alladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu Allah tugamba kwambala kunyirira nga tugenda okusinza Imam Malik alina nejjubba ng'agiteekako yalina kalansuwa Imam Malik yateekako n'enkuufiira n'ateekako ejjubba ey'ebbeeyi n'anyirira nati ngenda kusomesa bigambo bya Nabbi ngenda kusomesa sunna za Nabbi nina okunyira nga njogera ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kati bano bo bali ku Kaaba bali bwereere okiraba la hawla wala quwwata kati jahiliya mulala kalicha z'Abawarabu birala n'Obusiraamu kirala wa min adatihim qabla al-islam kalicha yabwe gye baali bakola ng'Obusiraamu tebunnaba kujja kanat iddatul mutawaffa anha zawjuha sanatan kamila omukyala bwe yafiirwangako bbaawe yakungubagiranga omwezi mulamba manya omwaka mulamba nga tebamukkiriza kufumbirwa walala ne wano mu Baganda omukyala bwe yafiirwangako bbaawe ng'akungubaga paka olumbe lwe bamala okukola ki okulwabya ne bamunaazaako amaziga ne balyoka bamukkiriza okufumbirwa era n'engoye baasibiranga muno mu mabeere ne bagamba nnamwandu baamugananga n'okusanirira enviiri abamu tebayambalanga na silipa abamu babagananga n'okunaaba nga kisinzira ku imaani ya kiko ekyo imaani ey'amaanyi nga bagana n'okunaaba abalala imaani y'amaanyi bamuzimbiranga n'akayumba ebbali eri ng'akungubaga eno mbusoga bwe nali yeye bagamba omukyala bw'agenda ewaabwe okuziika ng'afiiriddwa oba taatawo ba maama we omala kugula akungubaga abeerayo ennaku 40 omala kugula mbuzi omala kumugulira lugoye n'alyoka akola ki n'alyoka akomawo okiraba eyo idda kungubaga era sekebike bimuna kumunona omwami oyambala egomesi omukyala n'ayambala ekanzu Allahu akbar Allahu akbar era omwami n'atuula wali n'afukamira omukyala ng'omwami yali mu gomesi afukamira omukyala we ng'omukyala ali mu kanzu Allahu akbar seka gundi bwino washahida shahidu min ahliha amasala seka gakwata aga amasala ojagga kubirako ekifaananyi ekazo seka nasiri odda amasala omukyala bw'afiirwako mukadde we akungubaga ebbanga kankuwe ennasu yonna nga bwegenda bwino yenna kamumaleyo obujulizi akungubaga ennaku 40 kati bbaawe bw'aba agenda okumunona atwala embuzi n'olugoye kati ate omwami yayambala boarding omukyala n'ayambala ekanzu era omukyala n'atuula ku ntebe omwami n'afukamira wansi mu bika ebimu gyebiri seka amasalo gawulidde ago tugatwala ebbombo ekiwulira ago masala gali bombo kati nga tulaga adat ezawano babayita abayise kasolo n'abayise mususa ebika bakola ekyo nasu yonna eweddeyo n'amasuda lwansi gago nga bawadde amaraja temulina kye mumanja n'amaswadi lwansi abayise kasolo ki abayise kasolo n'abayise mususwa eyo tribe bwetyo bwebakola ekika ekyo kati ate abo imaani yaabwe endala esinga ate era abalala abasoga abo tobessaako si buli musoga nti sebe kyakisobola awo nabo basiŋŋana mu imaani eya jahiliya kati ali muhimu mu kalicha z'Abawarabu omukyala yakungubaganga mwaka obusiraamu bwe bwajja ate bwe bwagamba butya walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10 Allah ganti abo bonna suratul Baqara aya 234 bwe bujulizi aya 234 suratul Al-Baqara Allah yagamba abo bonna babafudde mu mmwe
wayadharuna azwaja ne baleka bakyala baabwe yatarabbasuna bi anfusihinna abakyala abo balindirira nga batudde idda bakungubagira abaami baabwe 4 ashhuri emyezi 4 wa 10 n'ennaku 10. kambuze sheekhe olingeri gyali mukambwe ennyo. Sheekhe tonyiigira nnyo bwoti. Sheekhe waki kikambwaza bwoti. Tuli munna tawhiidi. Omanyi omuntu bw'anyiiga akansomesa tawhiidi ntandika okweraliikirira. Oli okay. Wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Ala yakaduna yastuna bil ladhina yatluna alayhim ayatina. Sebo obosomesa tawhid okulaba abantu nga baliko akamwenyu baba batonotono kibangi abantu ndaba bakuzimuula babala balumemba bati ate ebirala by'okusomesa ebirala by'okusomesa banne bwedda basomesa bulungi naye kale yatandisa ebintu bitategereka yanamaliriza ddi nze ntandika butanzi simaliriza ntandika butanzi guwampise wano yamaliriza ddi baseka bonna bazze yalemedde ku muzindaalo nze ntandika butandisi munange mutegako akamwenyumwenyu nze neraliikira abantu abanyiize oli akula nga yagakugwa mu bulago bwate nga buli kyoyogera awulire wano abantu balina amasabu gali wano kungulu akulaga nti munno mukaseera barakallahu fik sekamwe bakusomesa tawhid naye nga ekiri wano jazakallahu khair barakallahu fik naye nga wano ayagala kugwa mu bulago ebyaddala Mahaji okungulaga kw'obusiraamu n'okw'abawarabu kwekumu byebimu si byebimu. Kankongera ekibuzo ekyokubiri. Kalica y'abawarabu n'ey'obusiraamu byebimu. Abusiraamu bulala n'ebyabaki n'ebyabawarabu birala. Twayib zikambongere kalica mmalize asansa mutandise muno gifuna nti ebyabawarabu birala nnyo n'obusiraamu buki bulala. Twayib kalica endala abawarabu gye baali balina enono kabedwa kubanga efaanana n'abantu b'e Ukraine. Kanu yuharrimuna ala anfusihim ba'd al-ma'akil, balinga balina ebyokulya ebimu bye bazizza bagamba gino miziro nga Ukraine ddala nga Ukraine balina emiziro. Era Ibn Abbas yagamba idha asarraka bw'owulira nga kikusanyusa anta alama jahala al-arabi okumanya obujega bw'abawarabu bwe baali baliko oyo mulangira mulangira mu bawarabu. Ate agamba bw'oba oyagala okumanya obujega bw'abawarabu bwe baali baliko faqra ma fawqa 130 fi surati al-an'am. Genda mu surati al-an'am okuva ku aya 13 osomaawo olabe. Kankugireyo kimu kyokka. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الله يقول أنت abawarabu bayagalanga nnyo eŋŋamiya bwe baba bagisaze ng'erimu omwana ng'omwana gubadde gukuze. Suratu al-an'am 139. Kati Ibn Abbas katandika 13 osomaawo wonna paka aya esembayo nga gikubuulira esembayo ku ebyo. Kati eyo yesooka waqaalu ma fi butuni hadhihi al-an'am. Abawarabu bayagalanga ensolo bwe bagisala ng'ebaddemu omwana nga gukuze baagulyanga nga bagwokya. Kati ennyama eyo baagambanga nti ennyama eyo eba ŋŋonvu nnyo. Kati abawarabu olw'okuyitiriza ojjagala ne bagamba nti ensolo yonna bwe bagisala ng'erimu omwana guliibwako basajja bokka. Ng'abaganda baano bwe bayagala enkoko ennyo ne baziteekako ne shuruutu ne arukaanu ne wajibaati ne bagamba enkoko ziriibwako basajja bokka. Okira min shuruuti z'enkoko eriibwako ki musajja. Yemala ebibamba oli ayagala okuserekera ennyumba leeta enkoko. Bw'ogenda okukulagula leeta enkoko. Kusinjibwa nnyumba leeta enkoko. Tanuuru leeta enkoko. Olw'okuba enkoko bagyagala nnyo nga ewooma nga bw'olabira ddala abawarabu ne Ukraine bwe kyali. Ukraine abakyala tebaalyanga nseenene, abakyala tebaalyanga magi, abakyala tebaalyanga nkoko, abakyala tebaalyanga ndiga, abakyala tebaalyanga mmamba.
ebyo byonna byonna biribwako basajja. Okiraba kyekyo Allah kyagamba, bagamba nga tebiri munda w'ensolo ezo biribwako basajja bokka. Wa muharramun ala azwajina, biri haramu ku bakyala baffe. Okitegeera? Oba olinayo ensi gye wali owulidde nga balina emiziro nga nabo baziza sirya mamba amazinywa, ebimu bagamba tolya, ebirala bagamba lya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bi. Bagambe sisinganyeyo mwebyo ebinzisiddwako nga mulimu ekiri haramu ala ta'imi yat'amuhu, koyo omuntu alya bw'aba ayagala kweriira, illa an yakuna maitatan, okujjako emiziro bye bino wammanga, illa an yakuna maitatan, okujja nga kifudde kyokka, aw daman masfuha, oba omusayi gwa kafecce. Omusayi gwa kafecce oli asobola okusala ensolo bwati n'alembeka, baguteeka mu seppiki n'agufumba ne bagusalaasala, oba okuba akasaale oba akayiso awali omusuwa ne balembeka bwe bati, bwe guwera ne bagufumba ne bazikirawo, babikola ku nte. Omusayi gwe baguta gwa kafecce guli haramu kubanga gubaamu ennajisi. Kati Allah tabaraka wa taala ati sisiŋŋaanyeeyo mu ebyo ebinzisiddwako nga waliwo ekiri haramu okuggyako nga kifudde kyokka, au daman masfuha, oba omusayi gwa kafecce, au lahma khinziri, oba ennyama y'embizzi ey'omuziro. Kyobola kati ffe twatandise ekika kyaffe, twatandika ekika kyaffe eky'embizzi kubanga twalabanga ogwo omuziro kuva mu Qur'an. Allah yagamba muziro kiri haramu okulya embizzi. Era ndi mulukulu wa kika tompita wakusaaga, tompita nga Sheikh Habibu Abdallah. Sheikh Habibu Abdallah civilian, kati ffe tuli bakulu ba bika, oba tunamuwa bwa Kalani mu kika, oba tunamuwa bwa Mutuba, bali eno wansi baseeka. Okiraba Sheikh gundi gwe nabo obuwandiisi bw'ekibiina bibiri Sheikh bibiri ono ikirevu n'empale Kalani w'ekibiina ky'embizzi totarawe tujja kuwa tukitegeeza. Sheikh Hamza Kayira yagamba tutweddira mbizzi akabbiro kigodo, ago masala ga Sheikh Kayira Hamza okitegeera, tweddira mbizzi akabbiro kigodo. Ekyo ekikate kigenda kuba kyakabi wano. Buli kye banaateekanga ffe tugenda tukiwangula, buli kye banaateekanga ffe tukiwangula. Era abantu bagenda kutandika okutweraliikira twajjirwa ab'ekika ky'embizzi, buli kintu kyonna bye bakikulembera. Tebanywa mwenge, babeera soba ssaawa yonna, balamu beereere. Ekyaba buli musiraamu yenna abamu ekyo ekika, ate omusiraamu kyanaasigala ebbali w'ekyo ekika. Tukubuuzabuuza embizzi ogyogerako ki? Kyeri haramu baasi, muziro gwo jangu eno ng'ojja eno. Okiraba? Oba tunagamba tuli bambizzi omuziro bid'a, nawe tuyinza okuyita weera akabbiro bid'a. Bid'a naye atuyisaawo. Idhan mukalisha za Warabu baali baziza ebintu. Muganda wange nampandikidde akakalaamu wano nangamba obudde bwange buweddeyo, naye embizzi kyo kika kyaffe ekyo kimukitegedde. Naamu Abdul Fattah agani naamu kyekyo. Abatayagala mujja kujja mpola mpola, abaana mujja batuwa bwe munaaganiramu ebyo ebika. Ate ffe tutuuma amannya gonna, tetulina linnya litasuuma, gonna litusala mu maaso nga lya musajja mulongoofu nga tutuuma ng'ekyo kigenda. Ate mulanya mutya bwe tutyo bwe tulanya paka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etutuuka yonna paka bwe tulanya. Kali kyendala Abarabu gye baali balina ezo nakaba mmeka? Nakaba mwenda mu kalicha za Abarabu ze baali balina. Tugambye baali bakola ki gye tusembezaayo? Baali baziza nga balina emiziro ng'abantu baawa be Ukraine, nga nabo balina emiziro. Wemmamba tawasa mu wammamba, ow'obutiko tawasa mu butiko. Obwe Ukraine ow'endiga talya ndiga, ow'ekkobe talya ki kobe. Nabo baali baziza. Okuziza kwe baali baziza, subhanallah, Allah tabaraka wa taala n'akugaana. Omusiraamu ekiri halaali ku ye kyekyo Allah kiyakkiriza nti kiri halaali.
ekiri haramu ku musiraamu kyekyo Allah tabaraka wa taala kyeyagamba nti kiri haramu okujjako ng'ebyo bikulwaza wamma ogamba nti nze siwasa wa mmamba sirya mmamba sirya nsenene ya akhi Allah tabaraka wa taala gatukul araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Muna ebyokulya ebyo birungi Allah byabaterawo endiga ekkobe ensenene ne mukera ku macamwe ne mugamba ebyo biri haram ebyo biri halal abange mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza oba mwateekawo ku Allah bulimba ogamba tisiya mmamba amazinywa sirya ndiga ekkobe aterya ow'emmamba gw'oli waddembe okulya endiga ow'endiga gwe tolya ndiga naye oli waddembe okulya ekkobe ebyo mukakasa Allah yabibagamba Allah yabibakkiriza yaki togaana kintu Allah kyeyakkiriza era omuntu okulinnyisa imaani obulungi ng'oli wa nsenene bw'ovaana ogenda oguleyo ku nsenene olyeko twalirako n'abantu bo tutegere nti ekirwadde kikukendeddeko kigenze kikendeera naye bw'ona osigala ng'owulira buwulizi n'obirekaawo n'otolya ku mmamba ow'emmamba genda wali mu ttawuni emmamba ziri awo gulayo ku mmamba olyeko twalako awaka kiro abaana bagenda kuwulira emmamba naawe otye bagee taata nga watusubya dda emmamba ewooma okukamala obukamazi olina akapande mu nnyumba genda okajjeyo abaana n'abazzukulu omuziro mmamba eyo ddaawa kijookolere abaana n'abazzukulu omuziro mmamba kale walikomye ku baana bo naye abazzukulu bagamba ki kubanga abaana bo bayinza okutegeera nga ggwe naye abazzukulu bagamba ki abaana n'abazzukulu omuziro ki omuziro mmamba idhan baddu ba Allah tabaraka wa taala ekiri haram kyekyo Allah kyeyafuula haram ekiri halali kyekyo Allah tabaraka wa taala kyeyafuula nti kiri halal. Idhan ndowooza ne bwe tukomaawo ezira adaati ezisigadde mujja zisiŋŋaana kubanga nasomesa adaati 14 mu darusu yaffe eya al aqidatu awwala ziringa 14 kati endala mujja zinoonya zisigadde ziri 5 nyinza yezikoleramu ebirala naye kati awo kyetwagalawo ebintu bibiri ekisooka kalica z'Abarabu n'obusiraamu mulaba nga byebimu si byebimu. Tayib, ekibuuzo ekyokubiri obusiraamu bwe bujjawo cultures oba buzirekawo okusinza bye muwulidde bubadde buzirekawo bubadde buzijjawo kati Abaganda n'Abasoga n'Abashiga n'Abanyankole n'abaani mmwe lwaki bwe muyingira obusiraamu ezammwe temwagala ziveewo muzanya kifiiriza mugaba Abarabu bo bafiirwe ffe tetugenda kukola ki kufiirwa zaffe tilka idhan qismatun dhiza okukuba kulamula kwa kyekubiira ezaabali bo bazifiirwe era kyobola Sheikh kyabadde abagamba abasajja Abawarabu Abaquraisha abategeera la ilaha illa Allah kyetegeeza baagaano giyingira abaagaana ne bagaanira ddala kuba bategeera naye omuganda wa wano omugamba kyetegeeza n'agamba ye ajja bivuga byombi ajja kuvuga obusiraamu nga ne bino bwakola ki bo bali bakitegeera tosobola bivuga byombi ne bagaana kyobola Nabbi sallam agamba taata we qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawma alqiyama wa aba an yaqula la ilaha illa Allah taata we omuto Abu Talib kubanga bo bategeera. Twayibu ekisembayo ebibuuzo bibiri biwedde obusiraamu bwawukana ne culture z'Abawarabu kitegeera ffe tuli ku busiraamu si bwe kiri kyobola ba Allah tabaraka wa taala yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu suratu Al-An'am yayogera bannabbi bw'amala okwogera bannabbi weewuunye mu bannabbi abali awo mugende mwetegereze ayati eziri awo etandika na tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Allah yamenya bannabbi bwe mbaserabidde omuwarabu ayinza okuba aliwo omu yekka naye bwe yamala okuboogera wansi Allah n'agamba dhalika huda Allah abo be baaliko abo be bapresentinga obulungamu bwa Allah fabihudahu muqtadi obulungamu bwe baaliko nawe bw'okola ki kwoba olungamira. Ebyo Allah bigambani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali abasajja tebaali Bawarabu abasinga waabo bonna naye agamba obulungamu bwe baaliko nawe bw'oba okola ki
kitegeeza balina kye baali balina ekibagatta ekitali mawanga, kubanga baali Baisirayiri bonna, kumpa abaali basingawo bonna yamenya Baisirayiri, naye yamala n'amugamba obulungamu bwe baaliko naye bw'oba okola ki? Kitegeeza waliwo ekibagatta ekitali mawanga, ekitali ndyo, ekitali bika, ekitali cultures. Bw'oba tokitegedde bulungi, Allah yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu suratu endala, suratu An-Nahl, thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Oluvannyuma twakussako obubaka gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogoberere enkola ya Ibrahimu. Ibrahimu olowooza yali Muwarabu? Ibrahimu teyali Muwarabu, naye Allah agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti twakussako obubaka oyo gwoba ogoberera. Kitegeeza ffe waliwo ekitugatta ku Nabbi Muhammad, waliwo ekitugatta ku Ibrahim, ku Ismaila, kwani paka bannabbi ba Allah bonna. Sirisire yetugatta ye tawhid, bwe busiraamu. Tayib, ekigambo ekisembayo kisigadde nti obuwangwa n'eddiini kiki ekyasookawo? Kyekibuuzo ekisemberayo ddala. Tayib, obuwangwa n'eddiini kiki ekyasookawo? Kaŋŋende mu Baganda. Omuganda omubereberye yani ye kintu. Kati katukkirize kintu yali ku ddiini ya buwangwa. Kintu ne Adamu ani yasooka ku nsi kuno? Adamu yali ku ddiini ki? Adamu yali ku ddiini ki? Ate kintu. Kati ensi etandikira ku kintu. Bw'ensi etandikira ku kintu mu magezi go, olaba kintu yasookawo. Kintu ensi yo kwetandikira. Kati waba Adamu yasooka ku nsi, kati gwe tugamba otya kintu? Kitegeeza gwe ensi yo girowooza nti etandikira ku jjajjawo gw'osanze n'embugo n'amasanamu paka lwatuuka ku kintu gwe ensi yo weetandikira. Kati awo eddiini n'ebyobuwangwa kiriwo ekikadde ki ekyasookawo? Kana nnasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirina. Suratu Nisa, suratu Al-Baqara aya 83. Ibn Abbas yagamba kana baina Adama wa Nuh 10 qurun annasu kulluhum ala millatin wahida. Okuva ku Adam tuka ku Nabbi Nuh abantu bonna bali ku ddiini eki, bonna nga basinza Allah. Agamba fakhtalafu faba'atha Allahu an-nabiyyina. Bwe bayawukana ku bulemi gwa Nabbi Nuh, shiriki n'atandika, Allah n'atandika okutuma ababaka. Kati eddiini n'ebyobuwangwa ki ekyasookawo? Nuhu yali ku ddiini Busiraamu, Ibrahim bonna bali ku ddiini ya Busiraamu. Kati gwe ebyobuwangwa olw'okuba olowooza taatawo kintu jjajjaawo ensi kwetandikira, olabanga Obusiraamu bwe buzze oluvannyuma. Buzze oluvannyuma okutuukako wano e Uganda, naye bwe Allah kwe yatondera abantu bonna Allah yabatondera ku ddiini ya Busiraamu, yabatondera ku ddiini ya Busiraamu. N'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe okusoma eddiini ye n'ogitegeera. Bw'osoma eddiini n'ogitegeera osobola okwawula baina al-haqqi wal batil. Ebigambo byonna ojja biwulira bya buwangwa by'Abawarabu, mwambala nga Abawarabu, musinza by'Abawarabu. Bw'oba osomye bino n'obitegeera ojja kutegeera eddiini gye tuliko kirala nnyo, Allah gy'atwagalako okubeerako, naye si bya buwangwa. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. N'olwekifaawe tuli tunoonya kufa nga tuli basiraamu twesiime, so si kufa nga tusamira bannabyabuwangwa. La, tetwagala kufa nga tuli bannabyabuwangwa pyuwa, twagala kufa nga tuli basiraamu pyuwa, kubanga okufa nga oli musiraamu kwe kuyimiriddeko okwesiima kw'omuntu okwensi n'okwenkomerero. Wa sallallahu wa sallama wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.